mpuliriza kyogenda okulaba leero kyogenda okulya togenda kuddamu kiwulira twolekedde akaseera kakazigizigi akakatyabaga akaseera kakanyamberege mwenna mukuŋŋaane. President wa Uganda kati Munyankole, Vice President Muteso, Prime Minister Munyoro, ba Deputy Prime Minister omu ava West Nile ababiri bava Busoga, Chief Justice Mucholi, Deputy Chief Justice ava Western Uganda, Inspector General wa Police ava Bunyoro, Deputy Inspector General wa Police ava Wacholi. Acholi mukuru yali Peace World Kampala wano nasoma naye Cololeses. CDF Wankole twalinako bakatumba n'abalala naye ebifo ebyo 10 ebisooka temukyali Muganda no. Ewaffe Mbale gye nasomera okuva mu P3 twalina ne subject ya Luganda mu Kereziya mu mizigiti n'amakanisa main services zaali mu Buganda mu Luganda obugunjufu bwe tulina Mbale yazimbibwa Baganda na Basoga kyovola abantu mu constituency eyo Mwenva Industrial Division owangula akalulungu oyogera Oluganda ojegedde Uganda yalina ekifo kya kumwanjo mu Uganda eddiini yatandikira wano civilization yatandikira wano byonna byatandikira wano mwandibadde mutukulembera Kenya eggwanga erisinga obunene ly'Abakikuyu naye mu buli kimu Abakikuyu mwebali Abakikuyu juzi Ruto yasinza Raila obululu emitwalo nga 2 naye Central Kenya Mount Kenya region ye yawa Ruto obululu obwamutwala kuba president of course n'ebitundu ebirala byawa kati tulina okulaba nti Buganda eddayo kati otandise okulaba nti Nupu yagamba mu Buganda twetaaga ababaka 10 bokka kankuleetere abenaremu bataddewo Museveni for Buganda kitegeeza kyekyo nti ekiseera kituuse Buganda yebeesalawo ani president wa Uganda buli muntu ajja genda eri afune atalage buno okusalawo kuli wano Buganda efuuke Mount Kenya ya Uganda naye ojja kikola nga temwekuba. Nze Eke Master mukwano gwange mpuliriza mukutu gwa Eke TV Media Uganda kwetwolekedde ensonga ezigenda okuwawaza amatu zogenda okutiirako pulaani enkambwe eyategekebwa eyo okuva mu myaka gy'ekinaana nga munna Uganda atava mu Western olina okuba omufu olina okuba omwavu lunkupe era olina okuba nga waakiri oli mupakasi kakati nno gwe tuulo kakanoowulira ebigambo ebigenda okuwawaza amatu wabula nga baakamala okubeera nga batandise okubeera nga bateekateeka enteekateeka ez'okulemesa NUP okubeera nga President yeesimba 2026 baateekawo enteekateeka nabagamba ez'okubeera nga bakwata abaana abambala red berets abambala ovulo abambala engatto kakati ebyo nebena ntuka tujja bisalya amagezi tukwate ambuleera za Nupu buli we tulaga ffenna tubeere nga twebisa omusana oba enkuba kakati bano ne bayiiya ne bagamba tugenda kubeera nga bakwata omuntu bagenda kukola ambuleera nabo eza NUP baziteeke ku bantu bagambe nti bazibasanzemu nga bazizinze nga mulimu emmundu oba amasaso oba ebisosonkole kakati kino kyayitawo okutya mu bannanupu naye tubagamba ekyo kikyali kituuza ambuleera nga bw'oziraba zongera okutinta buli wamu wetugenda kati bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange ampuliriza waliwo ebigambo ebinene bimaze okubeera nga bifuluma eby'okuggyako buli Muganda ettaka lyalina mpuliriza bulungi nga baakamala okuggyako emmwanyi ne bagikuba ennume y'ekigwo nga bakozesa paaliyamenti nabagamba paaliyamenti eno eyerimu abantu babiri bwe njogera abantu ababiri mu Western nja muyita omuntu omu n'ebitundu ebisigadde bya Uganda mbayite muntu omu kubanga parliament abava mu Western ababaka bali 207 kyokka abava mu bitundu ebisigadde byonna ebya Uganda bali 256 nga kino kitegeeza bano baatuula dda ku drawing board ne bagamba tubeere n'ababaka bangi tusobole okubeera nga bano bonna abasigadde ne bibagaana ab'omu Western bayisawo kye tuwagadde okubeera nga tuyisawo kyovoola bange emmwanyi baagikuba ekigo nga bayita mu parliament kyovoola bange etteeka ly'amagye ery'okutulugunya n'okuwamba bannayuganda baliyisa mu parliament era ng'eryo liyita mu parliament ababaka abangi nga bava eri mu Maserengeta kyovoola bange ebikajjo babikuba ekigo sukaali n'alinnya ababaka abangi bava mu Maserengeta kyovoola banga term limits zaateekebwawo ne bazaamendinga ababaka abangi bava eri emmanga kyovoola bange emyaka gyeyongera okubeera nga tteeka lyakyo oba age limit livaawo
term limit nebivaawo byonna abaka abangi gambe bava eri emmanga kati bino byonna nga bigenda mu maaso tugenza okubizuula ng'obudde bugenze mukwano gwange ampuliriza kiki olina okubeera ng'okola mu mbeera eno sooka okwate vidiyo gimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza era ompya nja kukusaba osubscribing nagamba mukutu gwa muntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka twebaza nnyo bannayuganda mwenna okusinziira gye mubeera ebule n'ebweya abatuyambako okutuwa ku mafuta abatuyambako okutuwa ku data abatuyambako ku budde bwaffe buno bwe twandimaze nga naffe tuyiye ekiguli amagala eddiba ne muga nti obudde obwo ekke bukoleremu abantu emboozi kaakati ffe tubusasule oba oli awo osobola okubeera ng'ofuna amafuta aganayaka ewakaawo osobola okubeera ng'ofuna omunnyu gw'onaalya ewakaawo kubanga tosobodde genda kukola ate osigadde oweereza ggwanga kati bino byonna nga bigenda mu maaso njagala nnyo osooka otuule owulire olukwe lwenkugambyeko luli olw'okubeera ng'ettaka lyo bagenda dditwala butereevu nnyo ng'otunudde olaba era abasajja baleese pulaani enzito ddala pulaani enkambwe ddala naye ng'eno togenda kubeera ng'ogitegeera kati togenda kubeera ng'omanya kati nga bwe twabagamba nga ku mmwanyi abasajja bazitwala bagenda zisula ne bagamba mulimba kakati we twogerera emmwanyi zali ku gumu ekitundu kiro ziyingidde akakaaga nga zigenda genda ddala wansi paka ku 12 olwo oleme okubula school fees oleme okuddamu okulya kanyama tojja kuzimba nnyumba tojja kuvuga ku motoka tojja kuweerera mwana anti batuganye ovulo batuganye baleti n'okwambala buli kimu njagala ambuleera buli muntu yenna agala enkyukakyuka gula toyina tteeka lyomenye tekyefaananyiza ku kirwanyisa kyakulwanyisa kya musimi kya yoseri simanyi kya kino it is a symbol which represents national unity platform era abakoze akantu ako mukolo gw'okulaunchinga campaign the youth bwe balimo baliddira ne batuyita abatujju abayeekera tukola parade engoye emyufu zibanyiiza si bwe kiri nti ye era baleti na buli kimu ne ovulo bibanyiiza babikukwatira abantu basiba nti si bwe kiri nti ye kati Mr. President nze mbadde ngamba akantu kalike mwakoze nga mulaunchinga campaign z'abavubuka mbadde nsala ogenda okukola press conference ogaye bannayuganda anti uniform zaffe bazitulemesa nti buli munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka mwana tugenda ogulambuleera ya Nuupu ne bwe kiba kyalo kiramba gombola ddamba ggwanga lyonna tukwata ebbendera nkekabonera kubanga wano kigenda tuyamba tutya teri asobola mutewali kawaayiro mu tteeka kasobola tukwata tukutte ebbende weera mbu kyakulwanyisa it's our party symbol eri mu constitution era eri gazetted ndike kabono kagenda tuyamba okulaga abantu nti buli ali mu ambulera gwe tulonda buli muntu yenna yagala enkyukakyuka nkusaba munnange weekolere manvuuli oba ogule manvuuli eya national platform ke kabonero wonna tulabe omuntu agenda okukuba oli oba agikuggyako kiraga abalonzi bonna n'abatategedde nti ambulera ke kabonero nti ye teweetaaga kuba kampeni babategedde as long as nti ekisaawe kyonna kijjudde ambulera Museveni agenda kuzirika Janet agenda kuzirika buli omu agenda kuzirika okumanya omwana nti ambulera zeetolodde eggwanga lyonna ogenda kuli batandika okukkaayana ate era mujja kubaga nti nanambulera nkyakulwanyisa very soon wemukirinde nze nkubuulira naye bano abasajja mukutateri abakwatira nsawo ogenda kulebaga nambulera kyakulwanyisa abo kubanga bo basi tebasula gisitula fambula tusobola zisitula mu basi mu taxi mu kisaawe mu butale buli wamu wonna ambulera tambula ng'onyenya akabina ng'okaga boti ng'okutambulera mubalumye anti kati saa yakubalagako oba oli mu taxi tambula ng'okutambulera ng'ozimba okaga okola buli kimu w'oli bagenda akatambi kafe akaasoose olunaku olwaleero nakunnyonnyodde ensonga olwaki mwami Museveni alwana nnyo okulaba ng'ayuzayuza mu opposition era ng'ekigendererwa kye ekikulu okubeera ng'asigala mu buyinza ng'ayina ate kukozesa opposition yennyini okumulwanira entalo kubanga ye takyasobola kubeera nga amalako era kyova olaba ono yatandika dde okubeera nga atalaaga Uganda naye ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa ate ali wano mu Buganda wokka eri ewala tatawaana naggendayo kubanga akimanyi wano we wali abagezi walina okusimba ennyo essira n'okubuzaabuza n'okuwuddiisa bannayuganda asigale nga bo bennyini bakozesa ate okumukuumira mu buyinza nakutegeezezza obuwumbi 30 bwe yamala dde okubeera nga asaasaanya era ng'ezimu zaagenda mu bibiina
byobufuzi byemulaba ebimerukawo ng'obutiko bisobole okubeera nga nabyo bivaayo byongere ku ddoboozi n'okwawula yawula mu bululu n'okubuzaabuza abantu n'okubawuddiisa basobole okubeera nga Mwami Museveni asigaza kaweevu. Jjukira nti ye abeerawo ng'awooza temuva ku main avuganya muntu omu Mwami Kyagulanyi. Bano bonna abasigadde tekuli n'omu avuganya Mwami Museveni, kyokka nabo beegasse mu kuvuganya Mwami Kyagulanyi. Nga kitegeeza ki nti omubaka yandyesimbewo ku nuupu nga yewa opposition, kati opposition zigenda kuleeta abantu abalala nga 8 kaakati olwo basobole okubeera nga balemesa n'ono eyandiisewo ow'omulamwa olwo NRM yo owaayo emuyisewo nga bagasseko n'okubeera nga babba obululu. Kyovala nga President Kyagulanyi Ssentamu abantu bamuyita President kaakati ensonga baakakasa yawangula akalulu ka 2021 wadde nga yagaana okubeera nga alangirirwa. Kaakati kino kyanyiiza nnyo Mwami Museveni kubanga yali asindisa abantu okubeera nga balwana ensonga eno ereme kubeera nga etuuka weetuuse. Era bakugu bagamba nti Mwami Kyagulanyi agenda kulwana nnyo bannankyukakyuka, tugenda kulwana nnyo okuddamu okuweza ababaka ba nuupu abakwata mu 50 tugenda kusiisira kubanga wano bamaze n'okubeera nga bakola enteekateeka nga n'omuntu anaawangula akalulu bano waakiri banagamba nti oyo MP tawangudde, oyo yabbye akalulu, oyo teyasoma, nga gwe balaba awangudde nga bolaba ebyabadde Kawempe ewa kanso Alhaji Elias Luyimbazi Nalukola. Wano no wetwolekedde kyannaku nnyo tulina okusabira eggwanga lyaffe n'okukozesa amaanyi amangi ennyo n'okusuula buli kibiina ekizze ekirala etali NUP etali Ambuleera. Tulonde Ambuleera yokka buli we tulaga buli we tusanga kubanga bwe tutaakole kino kigenda kuba oluwenda Mwami Museveni okusigala nga yeegiriisa ng'ekigota entula mu gavumenti yaffe ey'eggwanga lyaffe Uganda. So singa tukikola lumu ne tussa kimu nga nkuyege ne tugamba nti ekimala omusajja tumulwanyise oba oliawo tusobola okubeera nga tukikola ng'amawanga amalala bwe gakikoze ne gajja nga gakyusaamu ne tulabako ku bukulembeze obw'abantu abalala. Jjukira nti ono azze atigatiga constitution ng'akozesa kalya kkodo ke nkugambye ak'okulonda ababaka abangi okuva eri gy'ava mu Western 207 kati nga mwabasigadde ne bwe mugaana muli ababaka 256 toto abo mambuka abo mu Central nabo mu Eastern tuli 256 be babaka betuyina kyokka okuva embalala waliyo 207 okuva mu Western. Kati azza akakozesanga ke kakodyo akyusa constitution n'akyusa emyaka n'akyusa term limits n'asigala nga waali mu mbeera embi ddala. Nange neewuunya bannayuganda bennyini bayita Bobi Wine president ne bamuyita president Bobi Wine ate ne bamala ne beebuuza lwaki ebiina byonna eby'opposition omulimu gwabyo omukulu gwe biriko gwakulwanyisa Kyagulanyi. Bannayuganda mulekerawo okwebuza amagezi ekiyisa Kyagulanyi president nti abamuyita president bakkiriza nti Bobi Wine yawangula akalulu ka 2021 aba 2021 ndowooza kaakati olwokuba nti emikisa oba kisuubiro oba kikkirizibwa kiteeberezebwa nti ddala Bobi Wine yawangula akalulu ka 2021 era kiba kitegeeza nti mu bwongo bw'abantu kati ye president gwe bavuganya naye era kiyitibwa opposition kiba kivuganya na Kyagulanyi. Ye Museveni aba yavadda mu chain eya leadership kubanga obukulembeze osobola okubeera nga obulina nga baga nti omukazi ayinza okubanga yanoba dda naye ng'akyali mu makaago. Kati na president asobola okubanga mu mutima gw'Abannayuganda yavaamu ddanga president nga byayogera tebikyakola impact nga tebikyakola amakulu. Kakati nga omuntu ayogera ebintu ebikola amakulu nga gwebayinako wiiru gwe balaba nti ye president waabwe oba ayina impact ayina amasannyalaze agakwata ku bantu oba ayogera ekigambo n'ekyusa obulamu bw'abantu oba abantu gwe bamaze okuwa wiiru yaabwe okubakulembera kati nga ye Bobi Wine. Kyovula buno bonna obubiina obutandikawo bwonna bye bwogera abantu babitegeera kubanga ba abantu bamanyi their mindset already yemanyi nti president ye Kyagulanyi. Kyovula bansereko omusajja omugezigezi omukalabakala omukujjukujju atayina kalungi nakamu kayagaliza gwe omuntu mulala gwali awo wa wansi yayagala kupreservinga status quo okusinza mu kagero ke yaleese mbu ow'amagezi yayina okufuga asinga okumanya yayina okufuga okumanya omuntu yeetaaga kuba na kusinga kumanya okulembera eggwanga era totolooza nti buli akulembera eggwanga yaba asinga okumanya no twetaaga just average understanding oba average wisdom oba knowledge gye twetaaga omuntu akulembera eggwanga okitegeera
kakati Nesereko yagudde mu katego ke kamuti naye magezi ge amanyire nti Bobi Wine kati yakulembedde era yafuga okitege era yayogera bana Uganda percentage esinga neewulira nekkiriza kubanga president wadayogera eri amaje n'ebitongole bya police n'ebyo si ebikola population ya Uganda esinga okubo ennene era si ebyo kebino muwa wiru n'abantu balina muwa wiru oba willingness okubafuga oba legitimacy etava from the bar of the gun wabula legitimacy eva mu bantu conceding anti yes okusinza bwe tulaba kati ono yaliko era yasanidde okutufuga so Nsereko byonna byayogera byavuze bya busiru era bala bantu yayogedde byakuyaga esigenda kugera kwa talina buyinza ate n'amaliza ngo ayogedde ku lwaki kubanga yayina kati obuyinza yayina ddamula okitegeera kati oli oba ayina mundu oba ayina abasirikale abeera nabyo tewali ayimuggyeko oba yagenda ku mikolo ekolola agendeyo tewali ayimuggyeko naye legitimacy ne power shift wedde zamaze okusituka nezidde eriki eri Bobi Wine kakati temwewunya lwaki Nsereko wadde yewala okwogera ku Bobi Wine lwaki Mao yewala okwogera ku Bobi Wine lwaki Mpuuga yewala okwogera ku Bobi Wine ne bonna ne bamaliza nga boogedde ku Bobi Wine kubanga yayina legitimacy era yayina obukulembeze era kikakasa n'abamuyita nti ye president waabwe ye president wa Uganda batuufu nedda bantu mmwe muzuukuke bubanga munna Uganda webase kati njagala ozuukuke ogolokoka otuule owulire ebigambo ebigenda okutiisa ebigenda okwewuunyisa nga bigenda kujja n'enviiri ku mutwe mbeera mbyogerako tubeera tuleeta obutambi obw'enjawulo information tugireeta okuva mu bakomuledi ab'enjawulo wabula nga bannayuganda bangi temwatuwuliriza twabagamba abasajja temubalonda abasajja bagenda kutwavuwaza abasajja bagenda tukuba ekigwo abasajja bagenda tutomeza wabula bangi temwawulira okusinga nfalasanya abantu b'omu Eastern ab'omu Mambuka n'ab'omu masekkati g'eggwanga Uganda naddala mu Buganda tubagamba abasajja bano tebakwagalizanga kuyade n'akamu n'akatono omuntu okwata emmwanyi gy'obadde otunda omutwalo gumu n'ekitundu kiro n'agiteeka ku siringi sikakaaga kaakati nno n'abeera nga ssente zakusaze ze nnyingi okusinga ezo z'obadde otunda n'amala nakuterawo PDM nti ssente zakwekulaakulanya era ng'ekyalo kyonna oba eggombola yonna babawo obukadde 100 nga kitegeeza ne bwe bagabanya ssente zino buli muntu ekinene nnyo afunako emitwalo nga 25 okwekulaakulanya nga bakuggyeko emmwanyi yo gwe gy'obadde ofunamu akasente n'ozimba ennyumba n'owerera abaana bo nawe n'olyako bulungi n'obeera ng'obeera mbeera ennungi n'obeera ng'ovuga ku kamotoka oba ng'oyongera ku by'obugagga byo obanga weekulaakulanya abaana bo n'obategekera n'ensi okwongera okukulaakulana abasajja bakuggyeko emmwanyi basaze okukuwa ssente za kwekulaakulanya ne babawa embizzi ne babawa obubuzi ne babawa obuto obukovvu n'ebirala bingi nnyo bye babawa nga babawuddiisa nga bayita mu bapropagandists abasajja bano bye balina kati bino ng'obitadde ku mabbali mujja kuzuukuka kifuba kubanga ffe twabagamba njagala owulire ate olukwe olupya oluzze okutwala buli ttaka lya munnayuganda yenna ali mu Uganda naddala oyo agenda okukkiririza mu basajja bano nga bakoze olukujjukujju okubeera nga bagenda kujja bubanga oyina ettaka lyo mbu bano abasajja baagala kukulaakulanya ettaka lya buli munnayuganda yenna waali ku bwereere bano bajja nga bagamba bw'oba oyina emmwanyi twaga tukuyambeko okulimira emmwanyi kyokajjukira bamaze okubeera nga bazisuula ebbeeyi kakati ozirime ozitundewa nga tezirina katale kati abasajja bagamba twaga tujje n'embibanja byammwe ffe tubalimire emmwanyi tufuuyire tusimbe tubasimire enzizi kakati bino nga mumuteekamu just 20% nga 80% yaffe abazze okubayamba twebale paka essente zo ziriggwayo ulire ebigambo bino bya nnaku tubagamba enkya n'eggulo tababuliddeko ku nsonga y'emmwanyi mujjukira episode zenjogedde ku mmwanyi n'enjogera ku kasibante kasibambizi mujjukira ebiseera byenjogedde ku kasibambizi Moses Kasibambizi ulira wano amemba mbalamusiza mwebale gyonna gye mukozeeko emisaba gya leero tere kintu kyennuma nga abantu abakulu betubuulira ebintu bino naye ng'ate mwefuulidde ddala abatabitegera oba abatabiwulira wulira ebiri mu mmwanyi tubadde tubibagamba wulira neneebaza abampisizza mu musomo ogwembasuddeko obusuuzi awo nga abasajja ba World Bank wamu ne gavumenti yaku netutwala bayisa abalimi b'emmwanyi abasobola okulima okuva ku yiika emu okutuuka ku yiika z'osobola nga mu bufunze
nti omuntu tebasobola kuwola sekino tebasobola gabira muntu sekino wabula bagabira abantu abali mu group nga gwe ne bw'osaba ebintu bya miliyoni 100 olina okusasula 20% ne bakuwa 80%. Kati ate nga period eri ku short notice tetusukka nga 5 ogw'omunaana 2025 ate nga group efunye kuluddako omwaka oguddako balala be bafuna. Kati wano nga mu bendo wendingwa mu balimi bamwanyi sebo okugenda okugira okujjuza question yeeyo mbadde nina okuddukirako eyo gye muli bakulu bakasibante ba mwami Kavuma jebike mwenna buli ali ku mukutu kuno bamuzeeyi bange enkugwa balina okuddukirawo mu ntaasetaasa naye era mumaze ne munyungayunga buli kintu ne tukikolanga bwe kyali badde. Actually nti Nademba kaluubiriza nze nga mbagamba 67 acres olw'okuba bammemba bwe twagasa omugatte gwadde kukola 67 naye mwami Peter Kavuma bw'atize wanziriddemu n'agamba nti okole 1 acre ne tukibala ne kitwanguyira era ngenza okulaba buli kibiina kyonna kigoberedde kye tubadde tugamba ne tuyitirawo awo tusabiragane n'ewammwe oba project eneetuuka simanyi kubanga twabuuziza ba facilitator ne bagamba buli wamu genda mu Uganda yonna kasita kiba kulima mwanyi mu bitundu gye balima emmwanyi. Kale bw'okiwulira ewammwe eyo ng'oli mu CBOs ezo teweebaka bakusimira amazzi bakolera buli ekikwatagana n'emmwanyi gwe nga bw'okibaze naye lwakuba nti kyali kya short notice nga tosobola kubala amazzi obale biki tukozeeko ebisoboka ebyo bannaye mwebale nnyo mwebaliye ddala mwenna abansapoti nze. Mujjukira nga mbagamba ku bigurupu bya Lwabwogo byatambuza Uganda yonna mubiwulidde bakasiba nti muwulidde kye bakola abantu mu bigurupu mu WhatsApp group bagenda batwalako amataka mbu bw'oba oyagala ebintu bya bukadde 10 simanyi bakuwako 8 osasula 20% osasulawo 20% bo ne bakuwa 80% mbu olime obawenge mmwanyi nedda mukikole nedda mubiyingiremu naye temukuba ku simu yange naye neewuunya abantu baŋŋambe waliwo ekitundu kiriwo obulenzi eyo simanyi bayitayo mu Lusenge bali mu kugema abantu abakulu bagema abantu abakulu mbu basimba layini nga bagwira na simanyi babagema biki temumanyi bye babagema tebanna bakulangako nti bannaye toli mulwadde kati mugenda kubagema ki abantu be Lusenge simanyi w'obulenzi baliyo bagema abantu basimba layini balwana bulwanyi okubagema ebisajja bibagema n'ebikazi byambadde nigina biina enkyakya akafuufu kajjudde ku bugere mbu bagema abantu nedda mugende babageme temukuba ku simu yange kaba batwaleke emmwanyi zammwe kaba batwaleke amataka gammwe gavumenti eyina amataka iyo nga terima mmwanyi gavumenti eyina amataka lwaki terimaako emmwanyi ezaayo eyina amataka eyina abasibe ne mugenda ate mwe ne muno n'abasibe mu gavumenti ne bajja babalimira lwaki gavumenti terima emmwanyi ezaayo bw'ebanga ezaagala nnyo mmwe kasatu bibagamba nedda kasatu bibagamba twabagamba dda kasiba mbuzi kansirike era ono agamba nti oluvannyuma lw'okumala emyaka 35 mu bukulembeze oba mu buyinza nga be bali mu ntebe bo nga abawestaana kaakati bakozewo enkola empya ey'abannayuganda egenda okusobola okwongera okubakuumira mu buyinza mpaka lwe balifa. Ono ng'agamba nti abantu 85 ku buli 100 be balina okubeera mu offices naye nga bonna bava manga. Era ono agamba nti emirimu ebitundu 9 ku buli 100 gyonna egya gavumenti girina kubanga giva manga. Era ono agamba nti abantu abava emmanga be balina okubeera ba master mu buli kimu nga basigadde ba puppets obanga balinga bugologosi oba busatyu. Era ono agamba nti balina okukwata essente obugagga bwonna bubeere mu bantu b'emmanga abasigadde bonna balina okubeera nga baavu. Kyova olaba ng'ebusoga
ebikajjo babikuba ennuma y'ekigwo ate sukaali bonga bo abalina ebimba bya sukaali ne bamulinnyisa kyova olaba ng'emmwanyi mu Buganda bazikubye ennuma y'ekigwo kyokka ng'ekyuma ekigenda okubeera nga kisunsula emmwanyi bakitadde entuŋŋamo ewatali mulimi ewaabwe kakati ono akubira ekifaananyi ekituufu bw'obanga okyebase zuukuka ensi bamaliridde okubeera nga basajja bagitwala kugiddiza era kyova olaba nga mu Western wavayo ababaka 207 mu Western emmanga kyokka nga mu Central ate nga yesinga obunene oba mu Buganda waliwo ababaka 91 mu Eastern eri mu Busoga wali ababaka 81 mu mambuka g'eggwanga Uganda mulimu ababaka 84 bw'ogattagatta toto y'ababaka bonna baba bali mu parliament babeera 526 kyokka nga kya nnaku nnyo nti ababaka bava mu Western bokka bali 207 ababaka bava mu Central abava mu Eastern abava mu Northern ng'obagasse wamu bali 256 nga kino kitegeeza ki nti bano baakibala tubeere ne babaka bangi mu parliament abava mu Western basobole okubeera nga bayisaawo ebigendererwa byaffe byonna nti ababaka bava mu Buganda abava mu Mambuka n'abava mu Eastern bonna ne bwe basiba ekikookolo fa bava mu Maserengeta oba mu Western twemalirira kubanga bali 207 kyokka nga bava mu Western bokka ababaka abasigadde okwetoolola Uganda yonna mu bitundu ebirala byonna bali 256 nga kitegeeza nti ababaka kumpi 10 ibana 10 plus bava ababaka 10 plus be basinga ku babaka bano aballa bava mu bitundu ebirala byonna nga kitegeeza bwe banayise etteeka lyonna oba bbiiru yonna ng'eyisibwa mu parliament abaka basigadde bonna ne banagigaana abava mu Maserengeta bagenda kugiyisa kubanga mu parliament tufa ku namba oba kiyite majority kakati nno kikuzzayo ku kiri onagamba myaka 35 ye tumaze lwaboogo tulina okubeera nga ffe bagagga kyova olaba nga buli tteeka eriyisibwa mu parliament liyita butereevu nnyo ne bwe balinyiga munnansi kati gwe mu Central ne mu Eastern ne mu Western bo baba bawabuwa ssente ne babeera nga bo bekkusa kakati gwe omuntu wa wansi n'obonaabona nga bali abasajja bayisaawo ebyabwe ababaka 207 abava mu Western Uganda mwe musinga obusiru mmwe buli kiteeka Museveni kyayisa wano nga kitunyigiriza okutumalako eddembe lyaffe nga bannayuganda mwe mubiwagira buwagizi mwe temulowooza nga ku bwongo bwange nti ne Museveni asobola okukola ensobi temulowooza nga mu mitwe gyammwe nti Museveni ebintu ebisinga byasinga okutwagaliza bikyamu biyamba ye ne famire ye mwe musinga obusiru ye region esingamu okubeera ento region zonna esigaddewo 3 zikola ababaka 205 mu 6 abakulu bakola ababaka 207 niwe tubanga fefe natusazewo nti tetukyagala bo ne bagamba bakyagala kisoboka which means bozi number ne Museveni buli kyaleeta bo ba yes mwe muyina abalwadde bemuteeka ku mitwe ne mubayitika ku butandalo enkya ne mulondo w'enaalemu tuyinza okugenda okubalira region zonna nga bwe ziyimiridde nga bwe bazitemamu mu ggwanga lino nga Western region mwe mukyasinza okubeera n'abantu abali obubi kuba region zintono nnyo wano in fact bitundu bitono nnyo ndowooza ng'embaala eyo gye batasobola kusala nguudo eyo waggulu mu nsozi gye beetikka abantu ne mwetikka abantu okumunoonyeza kapanada ate si gwe gusoose mmwe bantu mmwe nga tulaba mwetikka abalwadde ku mitwe oluvaawo nga mulonda enaaleemu mubalonda kuki mbuuza mwe musinga obusiru mwe musinga okubeera n'amaaso agatalaba mweki abantu mulonda ebisajja n'ebikazi by'enaaleemu naye we bituuka eno ne bituyisiza amateeka agatunyigiriza ffe nga bannayuganda ekibuuzo kisigalawo nga kibuuza mwe musinga obusiru kyekibuuzo mwe temulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga bano bali nga bakusobera eggwanga akasajja kalisaanyawo kalimalawo nabo mwebali naye bo eva ba yes toli wulya mbaka nga aveeyo kugamba nti bannaye kimala mwekyammwe kirimalako ddi muli bangi naye muli useless nnyo ensobi ennene ennyo mwe bannayuganda gye mugenda okukola nga twolekera nga muli mu kulonda akalulu ka 2026 waliwo abasajja abakoze obulungi naye nga tisiba nuupu waliwo abakyala abakoze obulungi nga b'opposition naye nga siba nuupu naye eyegenda kuba nsobi gwokwata akalulu okkawa abantu abo olw'ensonga ki ensonga esooka era emu gye njagala okukulaga lwaki ogenda kuba okoze ensobi okuwa omuntu yenna atali wa nuupu
akalulu ne bwabanga opposition nga jidde ku tiketi ya kibiina kirala. Muteke lifuga ebina by'obufuzi mulimu nti government erina okuwa ebina by'obufuzi ssente. Kase kibiina kyewandisa mu mateeka ne kiyisaamu omubaka oba kansala ku kifo kyonna kiba kirina okufuna ssente. Era ssente ezo zikuweebwa gwe ow'ekibiina okusinziira ku bakulembeze b'olina abaayitamu abaalondebwa. Lwaki government yeetaaga ebibiina by'obufuzi ekibiina ky'obufuzi ekisobola okuyisaamu omubaka kibeerewo lwaki erina obbiwa ssente? Kubanga oludda oluvuganya mu nsi eziri civilized oba mu mateeka luyamba gavumenti okugimaakinga n'okugisongera ku kiki erina okukola n'engeri gy'erina okikolamu. Oludda oluvuganya luyamba gavumenti okumanya obunafu bwayo. Era oludda oluvuganya buli wabeerawo competition omuntu ono gw'ovuganya naye akuleetera okutereeza omutindo gw'ebyobufuzi oba omutindo gw'ekintu ky'oba otunda buli oba ng'olina akuvuganya. Ne buli otaba naakuvuganya osobola okwongeza emiwendo gy'ebintu era osobola n'okutunda ebintu ebivunze osobola okubeera ne muvunaanyizibwa bwo buli oba nga tolina akuvuganya. So mu mateeka agafuga ensi gavumenti zibeera n'oludda oluzivuganya nga bwe luli mu mateeka luziyambe okutereeza luziyambe okumanya nti bwe tutakola bulungi gundi agenda kujja tutwaleko ekifo. Era kyovola mu nsi ezaakuledda nga za Amerika ekibiina kino olaba guno omwaka kyekiridde guli oguddako kiri kyekiridde guno kiri kyekiridde ne kiri ebisanja bibiri ne kikolamu ensobi emu abo ne bakijjako ne baleeta ekirala. Ebyo ebyobufuzi eby'amazima n'obwenkanya ebyobufuzi ebivaamu enkulaakulana ey'omuggundo nga Benin yayogeddeko. Okiraba kakati Munnayuganda tonakuwala lwaki ate gavumenti erina okuwa ebibiina by'obufuzi ssente. Naye akati abagakali wano nti gavumenti bwe yalaba nti ebibiina by'obufuzi bino Bobi Wine tagendayo okwekubya bifaananyi na Museveni kubitimba ku mitima gyansi yonna ga nti olaba Bobi Wine ne Museveni baateesezza. Kubanga ebyobufuzi bya Uganda bitambuliramu n'obukyayi kubanga bannabyobufuzi temugobera amateeka ekisooka nga mukola emirimu gyammwe mu abali mu buyinza. Kakati muleeta obukyayi mu mitima gy'abantu. Kati abantu abalina essuubi nti Bobi Wine yagenda okubajja mu buyinza bamulaba batya nga ate atudde nammwe abaakonye ennyumba zaabwe. Bamulaba batya nga atudde nammwe abaalese abantu ne bababbako amataka gaabwe. Okitegeera omuntu abadde alina essuubi mu Bobi Wine nti yagenda okubajja mu buyinza awulira atya ate alaba atya Bobi Wine ng'atudde naawe ateesa naawe aba yeebuuza kati Bobi Wine gwe mbadde neesiga ateesa atya ate ne Museveni. Kati abantu ebyobufuzi embeera nga mmwe bennyini abali mu buyinza omuntu gwe mwattira omuntu. Okitegeera nze kubi muzeeyi wange bankwa amasasa 45 ne bamuziika n'amasasa 4. Kakati omuntu nga nze wakwanze nalokoka naye abataalokoka abalina oluganda ku muzeeyi wange bwe batuuka ekiseera bwe batuuka ne balaba nga ate Bobi Wine gwe badde balinamu essuubi ng'atudde ateesa nammwe. Okitegeera toyinza bamatiza nti mu nteeseganya ezo Bobi Wine talina waazifuniddemu. So Bobi Wine naye amanyi era musajja mugezi nnyo yensonga lwaki tayagala kuteesa na Museveni mu iPod kugenda tula mu nkiiko ezo za iPod. Kakati mmwe ne mukola akakodyo kamu ne muga Bobi Wine ono okumusika eriyo katukyuse etteeka tugambe nti ekibiina tutwongezza ssente zibadde obuwumbi 37 ze tubadde tugabanya ebibiina byonna ebiina abaka mu bifo byonna ebyesimbawo mu Uganda. Kati ssente tuzongeddeko tubufudde obuwumbi 100 ne mu multiplyinga ne muva ne mu doublinga ne mu triplinga. Okitegeera ssente musobole okwongeza ku gunyama gwe mutadde ku ddobo oba bait mu Luzungu bagiyita bait akanyama kooteeka ku mutego ensolo ejjeekalye ogikwatizeeko. Okitegeera oba ennyama gy'olunzeemu obutwa emmesejje eri efe. Kati nammwe ne mukwata nga ogunyama gubadde gutono buwumbi 37 kati tubuvule mu 100. Bobi Wine bw'anaalaba obuwumbi 100 bw'agenda alabe percentage gy'abagenda ofuna agenda kuba nnene. Kati bw'atyo okufuna percentage eyo bw'atyo okufiirwa percentage eyo agenda kukkiriza ajje mu iPod atule ne Museveni bateese. Bano bannayuganda abalaba ebyobufuzi ng'ekintu eky'okusika omuguwa nga omuntu atalina kukolagana na opponent we tebalina balaba nga batudde bonna singa Bobi Wine ateesa ne Museveni ng'agenza okugyayo ziri ssente za iPod aba amaze obbafiirwa. Twebaza Katonda Bobi Wine sente yazigaanirawo oluberebe n'agaabwe zibanga zagenda tula mu iPod kwe kuyaifane na Museveni sente enzigaanyi. Kati Bobi Wine bw'agaana sente ezo abasajja abalina amaddu ng'empisi ne bagamba kiki tulizayinize ffe tuddamu kwesimbawo ne badduka ne bakola ebibiina. N'abalaba abaali babbye ssente era nga kikibago abaali bajje ssente mu ngeri ey'akavuyo mu gavumenti nga bo balaga bo bali ku byabwe n'abantu babeere ku byabwe nabo ne bakola ebiina.
Chovola n'abalala abali bakoledde ebiina nga byafadda biri mu abeyensi nabo ne babizuukusa. Bwe weewuunya Mpuuga tiyagenda mu kibiina kya Dr. Abedi Bwanika wabula naye yakola kiki? Lwaki akola kiki ng'ate balina ideology emu bonna bakkanyamu ne Abedi Bwanika baali badde mu kibiina kimu oba baaliyingidde ebiina eby'opposition ebiriwo. Naye buli omu akola kiki kubanga balaba nti ennyama eri ku mutego ogw'ebibiina eyongezeddwa mu ssente za iPod. Olaba ekigambo ekyo. Kakati mwayengeri bino ebibiina ne gaba nga byakolebwa ku musingi gwa malindirizi tebyajja mu mutima mulungi gwa kuyamba gwe munnansi gwayagala gavumenti okukyuka si ekyabireeta byajja kujjayo ssente ng'ekibiina kyani ng'ekibiina kyoyo omusajja nga tebannakiguza Nuupu ekyo ekibiina. Omusajja baamubuuza nti wamma mu ekibiina kyammwe kino ekya Nuupu mwali mwakola kyaki? Omusajja yayogera bulungi nnyo yava eruweeru yagamba ekibiina kyaffe kyali kyakutikkula ttaffaali mu biseera bya kampeyini. Kati nabino ebiina byonna ebyakolebwa ADF mwana kira ADF kira kiki byakolebwa mu mwoyo gwe gumu ogwo gwakutikkula ttaffaali ng'akalulu katuuse. Muli mwoyo gumu gwakuzoganya. Nze saaliyingidde saalibadde nga njogera ne ku byobufuzi kubanga obusumba bummala naye olaba ebintu ebyekifere nga bikolwa mu ggwanga lyo n'olaba nti olina okusooka oyimiriza okusumba endiga ate ojja osumbe ne ku ggwanga lyo noba osumbe ne ku byobufuzi bino olabe nti waliwo ekikyuka. Olabe nti kale bwe biba tebikyuse abantu kwe batuuka okuzikirira naye nga bategedde ensonga ng'ensonga bagifunye okuva ggwa asobola obbabuulira amazima. Okitegeera kakati njagala okuwubulya gwe munnansi mistake gy'ogenda okukola ng'olonda akalulu kwe kugamba nti ono omusajja abadde ateesa bulungi naye nga si wa Nuupu n'omuwa akalulu. Nsaba mumbaagala nnyo nga basajja b'Erias Lukwago bakoze omulimu. Omusajja ono ow'Ennakawa omusiraamu oyo akoze omulimu ayogedde naye temubawa kaadi basajja temubawa kaadi ebbanga lyonna babaddewo nga boogera naye tewali kikyuse. Kaadi zonna temubawa obululu mu bukwate mu bwa abasajja mu bwa food soldier abali ku kitebe kya Nuupu abagenda okufuna kaadi za Nuupu. Kubanga mu Nuupu gy'ogenda okusanga accountability nti omuntu amanya nti bwe naawe mukira mu parliament ngenda kudda okima kaadi nga nkima ku kitebe kya Nuupu. Abaganda tugamba nti wemukidde Bunyoro ng'atalidda Buganda. Kati oli agenda wemukira mu parliament ng'atalidda kukima kaadi ku kitebe kya Nuupu. Oshegera naye bino ebiina ebirala ebikozesa demokrasi mu kamyufu biki oli n'ayitamu bazimba obwakabaka bwabwe era batuusa okugulibwa babageininga ng'omuntu abageininga nze mumpe 10 nze mumpe 2. Sekamuzaata mwamuwulya bwe yayita nafa yagamba nti naye abagavumenti nange mumpe ku ssente ate mumpa ssente etono mulaba nze mulowooza nze ndyamu 10. Abantu babageininga n'eno gavumenti ku ssente meka zerina okubagula. Okitegeera era temwewuunya nti Sekamuzaata agenda okufa nga oba Nalweyiso obaani nga Nalweyiso afande Nalweyiso ng'amutwalidde ssente emiliyoni 47 oba 4 ziyamuwa ku kitanda mu HIK naye nga Seeko w'obusiraamu bali badde batya nga bamusanza ssente olw'okuba mulwadde COVID bamusanza batya miliyoni 47 ku kitanda ku IHK. Era Nalweyiso yagamba nti Sekamuzaata twamuwa ssente nze kennyini nze nazimwa miliyoni 4 oba 47 oba 4. Kakati abantu yali Seeka kyamanyika naye abalala bangi bagenda ne bagulibwa era ne bawa siteeke yaabwe kubanga abagamba nange nnyina abantu b'enkomandinga ab'egindi ab'ennyendo omukungwe nange nnyina abantu b'enkomandinga so nange sizitowa bwenkyo mumpe bweziti. Okitegeera wano mwalabye Namyalo ng'alumiriza Gashumba nti Gashumba yakamuwa miliyoni 3 mu mmeka. Okitegeera naye ng'azimuwa kuki kuzoganya. So don't make that mistake. Ate nekyenjera kino mukimemu abantu bagenda okulonda kala abagira opposition nti omuntu bwafuga ekisanja ekisoka nafuga ekyokubiri ekisanja ekyokusatu amanya nti ayinza obutadda kati amaliriza yeetunze mu gavumenti. Tunulya Beatrice Anywa tunyola omukyala kati yafuka minister wa ICT oyo omukyala yatunda abataka ba Buganda n'abaguza president oyo omukyala mutunulire tunulya n'abalala bangi tunulya Betty Namisango Kamya. Okitegeera kasita omuntu afuga ebisanja 2-3 ekisanja ekyokuna bw'abanga tabaddewo bw'abanga abadde bana abali mu bino ebiina ebirala ebiseera ebisinga amaliza yeetunze. Kati ate bana abava mu Nuupu ne beetemu ekisanja kimu ne yeetunda kati embooke bakubiddwa esindise wakutegeera mu bagenda okugenda mu parliament kati nti bw'owakanya ebigendwa by'ekibiina
okoma kwekyo kisanjo lyakamanye ng'akoza n'owebbwa manya togenda kuddayo ate nga kiyinza okkalya Museveni okwata gwe kimbuye gaba yakalya obukulembeze oba MP ng'oli ku level ya food soldier atakuwa obwa minister immediately kiba kikalubamu okitegera so bannayuganda temukola nsobi kulonda muntu ng'oyo abadde kale abadde musajja afadde musajja waffe naye nga si wa nompu oba okuliyetinze lines of weakness mu struggle mu ngeri endala nga weefulanga atamanyi kituufu okitegeera so mukama abawo omukisa nga mulonda bulungi nga mulonda abantu banupu ate abanupu kaadi zonna muzwe bafuutu soldier bino ebyobufuzi tebikyali byateesa bulungi okitegeera decision ku buli nsonga ekolebwe ku kitebe leader of opposition ya jaji ogere bwe mma mwetaka kwekandagga mwekandagge bwe mma temwetaka kwekandagga mubeerewo bateese